Waliwo debate eri mu kugenda maaso nga bamu baagala okutunafuyamba ono tasobola creatinga miliyoni 10 ez'emirimu gy'agamba by 2031. 2031 wala njiddamu by 2031 kitegeeza nti agenda kuba creatinze emirimu ezo mu kisanja kye ekisooka nga creatinze miliyoni akakadde kamu. Already akakadde kamu ak'emirimu kano weekali. Omusajja ono agenda gicreatinga ayiteko ne excess lwaki emirimu gino weegiri kagikumenyere. Omanyi abantu bano batuzanyiddeko nnyo njiddamu. Ensi zonna zonna ezo zemulaba ezisinga obugagga zibeera ku byobugagga byabo ebyensibo. Before nga tunaleeta misolo gye bakuŋŋaanya mu bannansi. Gibeera mu byobugagga byabo ebyensibo. N'ezo currency ze tulaba ez'amaanyi zisibuka mu byobugagga ebyo by'omuttaka okugeza. Ensi ezisinga nga olaba dola, Oman, zaani ezo ensi ezirina currency ez'amaanyi. Currency yaabwe eno ebeera backed up by gold. Gold reserve goyina owenkana atya. Tewali nsonga egaana Uganda currency kubeera nti ye number 1 mu nsi yonna. Teri lwaki ye kakati wano kankutemere. Batugambye emirimu akakadde kamu siwe kiri kankutemere mu Uganda otegeere kikyoli. Then otegeere n'obubbi bana abasajja babadde batukolako. Tugende. Ngenda kutandikira ku mining industry. Mining industry nkakasa wenjiviirako. Ngenda kubanga malirize emirimu akakadde kamu kino wegiri. Ngenda kutunuulira ku kintu kye bayita amafuta. Amafuta gano abantu abasinga eno gundi eno temugimanyi kikyesobola kukola ku industries. Njagala tutunuulire ensi nga United Arab Emirates, otunuulire Saudi Arabia, ogitunuulire. Then otunuulire Gulf countries ezisinga zonna zimiridde ku kyobugagga eky'amafuta okuli Iran n'abalala. Then bwe tunajja wano eno mu America, mu South America tujja kutunuulira ensi gye bayita Venezuela. Venezuela yaliko ensi emu ku zikyasinze obugagga mu nsi yonna yali tesukka bifo 5. Naye Venezuela eno terina kyabugagga kye yali erina. Yali erina amafuta gokka. Amafuta gokka nga gerina Venezuela gyali gakitaddemu ekifo. Tutunuulira ne Gulf countries ezisinga ng'ekyobugagga eky'amafuta ekigakoze ekizimiza. Wabula wano mu Uganda abantu bano batwagala nnyo. Museveni atwagala nnyo amafuta gano yagakwata. N'atugamba bannayuganda mbaagala nnyo amafuta gano kangatwale e Tanzania bye baba bakola mwe temujja kukola. Emirimu temugyetaaga. Mugenda kubeera bangalo bunani. Mulye ku street tewali bulala. Then mu abavubuka, then we protect the gains. Protect the gains z'amafuta gatwalewa e Tanzania. So simanyi wa Tanzania ye protecting again zoba Uganda. Naye kakati katunuulye ku oil resource eyo yokka. Senga refinery zino zibeera zizimbiddwa mu ggwanga erya Uganda. Mukitegera senga bakwata refinery. Kubanga wotunuulya ICAP, East African Oil Pipeline yokka wogitunuulira. East African Crude Oil Pipeline eyo wogitunuulira. Sente zegenda okulya zizimba refineries 2 mu Uganda nkiddamu. Sente ICAP zegenda okulya naye nga ICAP eno terina kirungi kyetuleetera. Terina. Wabula okutubba amafuta gaffe bagagabire bannansi ba Tanzania. ICAP project eyo yakutubba munna Uganda. Eyo ICAP yakubba nze generation ne generation zigenda okuddako. Eyo ICAP terina kalungi kerina. Nawulidde ng'eyo bunyolongo omusajja ono ayogera ku mafuta Kyagulanyi ayagala nsanga bisibe. I stand to be challenged nteekawo ne ssente webanga NRM ye yazuula amafuta ga Uganda. Yes. Njagala omuntu aveeyo atu challenging and proving it NRM government yazuula amafuta ga Uganda. Bamuyina ekyobugagga mu Uganda kye mwali muzudde mu Uganda awo. Okitegera ekintu ekyo. Bana abantu batusibaza olw'okusanga bakusiba ekikookolo kino ekintu bakikola bakukwata kubanga nakugamba a true liberation starts with your mindset. Senga obwongo buno obujja mu mental slavery ogenda kumanya ebituufu ebikola ki. Kati nkugambye ICAP East African Crude Oil Pipeline yakukubba. Wabula kankulage emirimu egiriko gyokka tuba tunoonya emirimu 10 miliyoni 10 ez'emirimu weziri mu government ya His Excellency Kyagulanyi. Emirimu gino weegiri naye ekintu kitwetaaga bakiyita political will. Twetaaga political will okufuna emirimu gino. Kugambye no pipeline sente zeyina zituzimbira refineries 2. Naye ate eri gyegenda e Tanzania last balina okuzimbayo refinery kitegeeza ze refineries meka 3. Refineries zino tezisobola kubeera mu Uganda. Kakati kino kyogenda okufiirwa senga amafuta ago bagavuga ne bagatwala mu Tanzania. Gwe munna njagala owulire bino. Ekisooka ekintu kye bagenda okuvuga tebagenda kuvuga finished products no. Bagenda kutambuza ekintu kye bayita crude oil. Crude oil eno raw material. Kitegeeza amafuta gano tegabeera heated bulungi. Eno batambuza raw material. Then egende bagirefiningire mu ggwanga erya Tanzania. Wetuuka mu ggwanga erya Tanzania mu refineries bino byogenda okutuuka bino byogenda okufiirwa gwe mu Uganda 1. Kuvaako gas. Ono gas afumba gwe tukozesa wano mu bulamu obwa bulijjo bw'okufumba biki. Gas oyo avaako. Kitegeeza gas industry emaze okuva ku ki? Amaze okuva ku mafuta. Eno gas industry yo egenda ku employing abantu directly and indirectly etya. Nti waliwo abantu bagenda okudiringamu no gas okumutunda. Waliwo bagenda aba hoteli kuba nabo bagenda kumwetaaga okumufumbisa. Olaba nti era industry eno egezaako okusimplifying emirimu.
Okitegera n'okutuyamba kukendeeza ku kintu kibayita ki okusaanyawo ebibira byaffe deforestation eno gaasi naye esobola okutuyamba kubanga ki singa gavumenti ebeera ne political will nga gaasi wamu kitegeeza agenda kubeera ku price ya wansi nnyo egenda okusobozesa n'omuntu asembayo okukola ki okusobola okumufuna amufumbise then nga bamutraininze bulungi engeri gyagenda okukola ki gyagenda okumufumbisaamu so gas industry yemu n'emirimu egigiriko okitegera gino emirimu gyebwa mu gas industry zisoba ne mu mutwalo omulamba ogw'emirimu then tujje kugenda kuvaako ekintu kibayita amafuta g'ennyonyi gavaako kino ekintu kikozesebwa mu civil aviation tugenda kufuna abantu abakola mu ezo companies ennyini then tufune bano abadiiringa n'ezo companies ennyonyi ennene okusobola okukola ki okudiiringa amafuta gaffe nkugambye kino ekintu kikuwa direct and indirect jobs tuli ku mafuta already tuli ku crude oil product gye baagala okubba raw material gye baagala okubba bagitwale e Tanzania gwe munnayuganda ereme kugasa eyo kugambe kuvaako kugenda kuvaako oyo kugenda kuvaako amafuta g'ennyonyi kugenda kuvaako diesel emmotoka zammwe era amafuta ga ssente mmeka okimanyi nti amafuta gano senga bagatwala e Tanzania amafuta gagenda kubeera ku bbeeyi ya layisi nnyo okusinga mu Uganda kubanga waliwo pipeline egatwala ne tewali egazza tewali kati bo bagenda eri baga refining bageeguze bagadde wano bagakusere basobola okukola amagoba ne families zaabwe gwe munnansi obone naye nga gwe nannyini mafuta ago Saudi Arabia amafuta ge balina lita ya 2,000 n'obutundutundu okugwa mu 2,000 negwe olwagula ssente mmeka kakyogaye bagatwala e Tanzania eyo bagenda kakuguza ogenda gasuubulayo busuubuzi okitegera ekintu kino tukyali kukundi twogedde ku diesel twogere ku petrol avaako 1 ne 2 okitegera 1 ne 2 kubanga petrol nalimu ebika okitegera kati tegeeza ki agenda kufaninga okuzimba fuel stations bana abakozi abazibeerako buli omu alina emirimu gyagenda okufuna zino zikafe ezibeerako kugunde ziri attached ku mafuta okitegera tulinayo fertilizers kigenda na kuboostinga economy yaffe agriculture wise kubanga zino fertilizers nazo zikola ziva ku product yemu gye bali mu kubba oyo crude oil oyo bagala okutwala product yemu senga abeera ali refined wanene okitegera then kugenda kuvaako ekintu kibayita kerosene bino ebintu bina byebwala gyonna mirimu kubanga waliwo ababitunda n'ababikozesa mu gundi endala ennyo okitegera kugambe eno egenda kugaba direct and indirect jobs eyo tugutteko eyo yokka okitegera olaba nti already emirimu egiriwo girabye Kyagulanyi alimu already million nga 3 ez'emirimu obukadde 3 bw'emirimu directly and indirectly kubanga kugenda kuvaako abagenda okuzimba hoteli kugenda kuvaako abagenda okuzimba ebifo ebisanyukirwamu awo mu gundi mu oil cities kigenda kuboostinga ebyobulambuzi kati waliwo abagenda batuwa guide bani bonna bali attached ku eyo industry y'amafuta ono gayagala okuvuga agatwala e Tanzania okitegera tunoonya emirimu obukadde 10 eyo tuveeyo tugende ku gold we Uganda ndi ku mining industry yokka okitegera tuli ku gold omwami ono yamukute n'amuwa Abachina naye ku gold eyo manye emirimu egiriko ensi eyina gold worth $12 trillion omanyi weeyina okufaanana ogimanyi omanyi ensi ng'eyina gold worth $12 trillion ziri trillion 13 gold yona ali mu kifo kimu bayitawo Busia mu kifo kimu the largest gold ore mu nsi yonna ali Uganda wano bayitawo Busia omwami ono yamusayininze n'amukwata n'amuwa Abachina akugamba is protecting the gains gold wa Uganda tagenda kugasa bannansi n'endagaano tutwaze abeekoze basayininze wabula gold yamuwadde China yasayininze endagaano kyeno kuyatwalidde gold waffe ebintu bino birina kubeera mu public domain wabula buba bikukuta bukukusinga bakola kinga batwala balowooza ffe tuli basiru this is the high time we the youths we demand what is ours ensi yaffe neeririddamu already emirimu 10 sigenda kwogera ku fishing industry sigenda kwogera ku agriculture sigenda kwogera ku art industry sigenda kwogera ku science and technology sijja kubyogerako already emirimu milioni 10 giba giweddeyo okitegera ekintu ekyo kakati bano batugamba ekintu kye twetaaga kiri ekintu kimu twetaaga political will ekola ebintu bino political will bano abantu tebalina political will egaggawaza ffe batulaba nti ffe tulina kubonaabona to the expense of their children abaana abaabwe balina okukola kibalina okufuna mu ffe tukole ki tubonebonebwa kubanga ffe batulabanga abaddu gye balina ffe tubagamba bajjajjaffe ffe baakola our grandparents our great grandparents existed in Uganda 1,000 years before Uganda kakati mwate mmwe abazze 40 years mutulaga nti bajjajjaffe baali beebase mwabaze emyaka 4 mwe mukoze nnyennyennye abaana bammwe balina okweyagalira wano mu Uganda ekyo kikafuuwe ekyo tetugenda kukikiza we are going to fight your children nabo tebagenda kweyagalira muno nkiddamu if you are not all free no one is going to be free abaana bammwe tebagenda kweyagalira
ku ntuuyo z'abajjajjaffe.